nebaza mukama olw'ekirabo kino anti ensonga lwaki amise kabere yankoledde ekirabo kino nansonga nti omukyala wange bamuwadde bwa minisita. Abangi we basimba olunwe ebiseera ebisinga ekizimba wekyabikira tewali wava mukka nga tewali muliro. Eddy Samusuuza abangi gwe mumanyi nga Kenzo finally oba kyaddaki yamaze n'abanga ayatula ekyama wakati we ne Nyamutoro minister ensonga zirabika ng'eziteredde. Video soko giweka like sawa yonna twalibanga tugenda mu mukolo bwe mbasanguye kusala kigambo atatwegatangako mu butongole nawe nkusabye subscribinga ku mukutu ensonga ojja kuba ozifunira ddala bulungi nnyo nyini ddala notification giturning on buli kimu ku simu ku computer oba ku tabyo ojja kuba okifuna mukadde. Kakati Eddy Samusuuza oba Eddy Kenzo kyaddaki yabadde alinako omupiira ogumu we yabadde alina abavubuka omunnange ate ng'ekigambo mulowooza tekimusimattuka simanyi oba kyasimattuse busimattusi oba ekigambo kyabadde kiviira ddala ku ntobo y'omutima gwe. Jjukira nti okuva Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni lwe yavaayo n'abanga alonda baminisita abajja okwali Balamu nga minisita w'abavubuka then nalonderako n'omukyala Fiona Nyamutoro ono nga minisita wa minerals ebyobugagga eby'omuttaka. Yes, kati okuva ku olwo Eddy Kenzo yalabikira nnyo waggulu abantu ne batandika okubanga wano nawali batandika okubanga bagasalaŋŋanya bagamba nti Kenzo ne honorable minister omujja waliwo ekibagatta naye mnange abantu abagamba abamu ke basooke basirike baleme kuba balondoozi ba nsonga nga tetunnatuuka ku kaseera katuufu kakwagala kumanya ekigatta ababiri. Kenzo oluvannyuma emabega yavaawo n'abanga ategeeza nti ono jasi mukwano gwange tuludde era tewali kimutuukako ne kitamukwatako era naye byayitamu mukwano gwe atera okumubeererawo mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Eno yali interview gye yakola wazi Sanyuka TV. So kati Kenzo yabadde ali ku mupiira mu kaseera gye buvuddeko emabega wano ndowooza olunaku olwabadde lwakwosa ggulo era abavubuka awo ne bamuwa ekirabo bw'atyo naye n'abanga akisiima n'abeebaza. Mu kubeebaza n'abagamba nti musanyufu nnyo okubeera nga munnange Mukyalawe naye yawangudde ekifo ky'obwaki ekyobwa minisita ekitegeeza nti bulijjo Uncle Eddy musajja mufumbo nga ffe tetumanyi kuba oli yamuyitidde ddala muki Mukyalawe and of course fenna tukimanyi minisita eyakabuwangula si mulala okujjako honorable minister Fiona Nyamutoro olwaleero yali cross ne Eddy Kenzo era tubadde tubalaba ennaku zino nga ebifaananyi bivaayo video clip buvaayo nga bali bombi bagezaako okulaga ekifaananyi ekyobumu n'okulaga n'okucelebratinga achievement eya honorable minister nga Kenzo awumyewo nnyo omutwe era juza was it dwali lwakumeka Kenzo yafulumya oluyimba awo olupya nga lwa mukwano era naluweerezaawo awo abantu naye nga bulijjo envuvumo zibadde ngamu ng'abantu bagamba nti bano ababiri bali banga bali mu mukwano. Finally omwami kennyini Eddy Kenzo avuddeyo ye n'abanga akakasa nti Mukyalawe yakawangula obwa minisita. Teyayogedde erinnya naye yagambye nti akati awo aba avudde mu nsonga za nyamnyamu era taziriimu ate agambye Mukyalawe bwe yagambye Mukyalawe abanyamnyamu erinnya lya minisita bw'olisalako erya Nyamutoro lisigala nyamu kyo mbadde sikimanyi watu erinnya tulireke nga bwe liri mu bulamba werijja okusobola okugjayo amakulu g'erinnya lya nnyiniryo thani okulisalako kati nga tukera tusalako erya right honorable Nabande nga tulisalako nga tumuyita tutya
Nabba kyo kiba tekinyuma waliwo amannya agamu tekiraba kati n'erya honorable minister tulireke nga bwe liri tetutema mannya ganaawulikikanga abalina bye tuyisaawo ekitali kituufu so enteekateeka ndowooza eziba ziddako ziba zakuwoowebwa era ssaawa yonna ndowooza emikolo mu butongole gigenda kuba gikola ki gigenda kuba gijja ekyo teyakyogedde naye okusinziira yera tubeera wano ng'emikolo gyaggwa kuba nakyo kisoboka okuwaawa tuyinza okubeera wano nga kwaggwa dda kati olaba kati kambaweeko ku example kati nokimanyi nti emikolo gya Rema gyali gyakyama era nga tetumanyi kati kisoboka ne Kenzo mu nsonga zino ng'emikolo egimu gyaggwa dda ziru ndabye naye yakubyeyo oluyimba Nyamutoro kati ate mwabwa erinnya ngeri gyolisazeeko naye bwe yakoze ayinawo Nyamutoro ziru bwe yayimbye naye nga abo giba mikolo tubaagaliza emikolo emirungi Eddy Kenzo congratulations abantu bakwogeredde abantu bamwogeredde bale okuva Rema lwe yavambula mu bwa Kenzo abantu boogeredde Kenzo kigambo ku kigambo nga bakitema wano na wali ne bamusibako abayimbi kati yavuddeyo n'agamba nti gundi minisita Mukyalawe ogenda kuwulira ate abalala be bagamba nti ate kati gundi omuleseewa ate nga ne bagundi be bagamba nti gundi omuleseewa teri agenda kuba na bujulizi bwabukakasa nti gundi ne gundi babadde bakola batya babadde baagalana so Kenzo congratulations era tukwagaliza bisinga fenga viki exclusive tugamba nti bw'otuukanga mu kaseera k'emikolo tato tulabiranga ddala ku lw'obuweereza obulungi eri eggwanga abantu ekyo si nekyo tukireke jjowero emmere yesinga otutwala ku mikolo okakasa gwe kyekisinga okutwala kuba na leero siddamu kugenda naye emikolo nze kisinga okuntwala ku mikolo gy'abantu kutuusa buweereza eri abantu nze emmere gyesiremu okulya mmere y'olumbe omanyi lwaki kulumbe ndya kati omanyi kulumbe lwaki ndya era emmere y'olumbe njirya lwa nsonga mba ndowooza nti nange lulibaawo olunaku bwe lutyo nga lwankomerero sikyasobola kukola ki kulya mufunze ndiirako eyafudde so ate embaga bira by'amasanyu enkeera nsobola okufuna ki enkeera mba nsobola okufuna essanyu otherwise Eddy Kenzo tukwagaliza bisinga abaana ba big talent kati mufunye mama ate ono mami gwe mufunye mulalamu muve kubali bamami just bamami bwe tuli mu category emu ey'endongo ono mami minister era ewabeera mami ne daddy tetugenda kulabawo kubbibwa kw'amasimu lwa nsonga mami akuumwa buki security eba ki eba tight era neesunga okulaba ku mukolo gw'omuyimbi ng'akuba embaga makeke minister eno Kenzo jukira president owa federation ey'abayimbi era federation ewa abayimbi abali mu federation abawa Kenzo ekitiibwa Kenzo asangiddwa big artist star erinnya lya Kenzo lizitowamu abadde ne security ngani nga Kenzo kati minister gwagamba nti Mukyalawe era gwa congratulating bamuwa ki security
mu bwe tugenda ku status Kenzo star minister muntu yo yagumidde amalayo bwe ngamba agumidde amalayo tate mumbuuza muki mu byonna gwe bolaba minister ayogerwako otomaki era ogambira oyo bwa minister abusobola so kati Kenzo yakubye jackpot ensonga zetwogerako ziwero ziri mu minister nedda kati subiraga amalowooza agayisemu temugawulidde era mba mugawulidde mwefuula abatagawulidde joero nedda nedda biri mu minister wamma bannange byebyo mbadde nkyayongera okubawa emboozi naye joera nkomesezaawo sikuba nkozesa ensobi kwensobi eri mu minister ogimanyi naye no kiraga nti Kenzo minister abadde muntu wa sayidizeno festival abadde jali kiraga nti Kenzo ne minister Mukyalawe baludde sibya jojuzi nti omu yeripye ku munne balina enkolagana eyaabwe fa abantu gye tubadde tutakola ki gye tubadde tutatunuulira oba gye tubadde tutamanyi kino ekyokuba nti minister kyayongedde justice sanyu mu Kenzo n'agamba nti kati oya nsobola okwatula nti kati gwe mukyala wange nga luli abadde oba oli awo Mukyalawe naye ng'abulako status eyo esobola okuwulirwa mu matu g'abantu ne bagamba nti ono ye mukaagundi laavu teriiko eyo naye okusinziira nanti wulira Mukyalawe so ndowooza tugenda noonyaako ate keyayogedde ekyo kamera ziba nkyajingi tekigenda twala naku bbiri nga president natuula ey'okutwanjulira omugole batuganga balinda mugole si lwe luyimba lwolwo tulinda mugole muna akayimba alabika we yakayimbira tulinda mugole ng'omugole akyetegerezebwa omanyi kiba kirungi gwe omuvubuka ali eyo bw'ofuna omukyala n'otapapa kubuulira mikwano gyo oyinza okwanjulira mikwano gy'omukyala gw'oli kwogereza oba gw'olinamu interest okufuula mukyalawo nakkola ebinyiiza kasooka owangaleko n'omuntu omukimugunyu bwe bakugamba naye gundi oyo omwagala byegaane anti waliwo abasajja process gye tubeereramu ng'olina abakazi basatu otyapima bwongo bwabwe ku bonna ani afiitinga okubeera naawe nabo ebyansibizibu byahawula obeera omanyi obalina basatu kyokka nga n'oyo omu alinayo abalala abo naye yeetege sayidi ne sayidi okwetegereza so kirungi obutapapa kwanjulira mwagalwawo mikwano gyo ate bw'oba otegedde nti kati ye muntu omutuufu ow'okubeera naye era kiba kirungi n'oyatulira mikwano gyo bagamba temuzanyira ku gundi oyo wange so kati saawa yonna tugenda mu mikolo Eddy Kenzo tweyanzeege at least awo ebigambo ebibadde bikwogerwako yagala gundi okola bino emize kino kiri guno naguli ebyo tebikyalo kati ye first minister ate nga first lady mu federation ako kakulu obeera minister eri eggwanga mu entertainment industry n'obeera first lady oyagala toyagala nabyekawo n'omwami big size bebe cool ng'alayira era wenjogerera big eye yabulayo eyo nayo storage bebe yalayidde then yaba Cindy yalabiddwako ne Kenzo era nga bassa kitya Cindy wa wuma Kenzo wa federation ate federation yali yagaana okukkiriziganya neki ne wuma UNFC is it UNFC UNCC ya mwami ekulemberwa lagadi
UMF yeah, something like that eyaragadi nayo kati bakolagana bulungi kino kyataddewo enkolagana ennungi wakati wa ebibiina bino anyway tugenda kuba tujja tubawe story eyo mbulambulukufu naye nga akyalemezaamu n'atuuka ku buwanguzi Kenzo essaawa zino kubali ku side ekyagaanya okujja ku bumu bali babiri Big Eye na King Saha bebokka tubeere ndowooza nga tusisinkana mu updates eziddako mweraba.